Namonje w'omuntu yeye mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo okumubugereza mu nkuuka Jubilee Osabula nga galo 2018 n'okuyingira 2019 abantu babukereza nkokolo okuyingira mu lubiri Emmengo wakati mu by'okwerinda bibadde binyiziddwa. Olubiri lukubyeko ne lubooga atolina nawe kisa kigere. Abayiba Cream Productions basse ku stage okusanyusa abantu. Obwedda basanyusa abantu nga n'abakontanyi mu ntanda ya Buganda bali mu kubbinkana genza okugwa nga John Kitaka Nyonyintono okuva mu Sazire Budwa ziwangudde n'alangirirwa ku ky'omuzira Mbazira 2018. Sara Nansubuga yawangudde entanda Diaspora 2018 mu lubiri Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse ku ssaawa nga zikunukiriza okuwera ku okusobola okwaniriza omutanda. Enteekateeka nnungi nnyo nga bulijjo nga bwe mukimanyi nti Abitex bekwata mu kintu naddala akubikunanyini Ssaabasajja Kabaka. Kabaka nga lina mama n'abagereka n'abaana b'engoma batuuse wakati mu ndula y'olwekereko ku ssaawa 10 n'ekitondo. Nga atuuse Ssaabasumesese ku lya Kampala Dr. Spirit Nziruwanga yakulemiddemu essaala. Tumwebaza ebirungi byonna byatukoledde mu mwaka guno bwe tufundikira olwaleero. Naye sawa kubuuza sikaliteko watongere nteko Mulaba yibaze mu okusanyusa omutanda era omubadde wa Kabaka owakabiri Robert Kyagulanyi Ssentamu Amanyira Bobi Wine alinye ku stage abawagizi be ne bawaga. Ono wedde ayimba bwewawuba emikono. Katikkiro yageddekera Buganda ategeeza nti enkuuka eno yegera emikolo gya Jubilee egy'omwaka 2018 bw'atu nakubiriza abantu okukola n'amaanyi okulaba nga bazza Buganda ku ntikko. Nga tufundikira Jubilee eyo tumalirire okujja Buganda w'eri tugyongereyo mu maaso etuuke ku ntikko. Ebyo bye tutuuseeko tusaana tubyeyambise okukolerera ebiseera eby'omu maaso. Yeebazizza abayimbi n'abantu abazze okubugiriza omutanda. Twebaza bonna abazze okuyimbiramu Ssaabasajja Kabaka n'abakoze enteekateeka eno. Oluva abawanguzi b'entanda ya Buganda baweddwa ebirabo n'okubambaza engule. Amutikkidde 2018 aweereddwa dikoda, aweereddwa DVD, aweereddwa omufaliso. Ku ssaawa 12 n'ekitundu Ssaabasajja Kabaka akudde ekitundu n'aggalawo omwaka 2018 n'abayingiza mu 2019 wakati mu ssanyu. Azeeko Namulondo abayimbi ne badda mu buto okupiira abantu be emiziki. Luva linnya emmotoka ye okudda mu lubiri lwe. Nsamba Kulaishi ne Ronald Kakoze bakusakidde egguli eno lwa Bukedde TV.